ebiri ku nsi. Katonda yakozesa ekigambo ky'okukola byonna ebiri ku nsi. Ate yeetegerezanga n'alaba nti ekigambo bye kikoze birungi. N'agamba nti ekigambo kino bye kikoze birungi. Katonda alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Katonda tatuma kigambo kye ne kidda nga kyereere, ekigambo kye kikoze. Omusumba Vincent kutumiddeko Mukama akuwa omukisa. Nsonyiwa ndabika nkubuzeeko nnyo naye nebaza Mukama nti yankomezaawo mu maanyi. Okay, Katonda akakasa nti ekigambo kye ddala kikoze kyakitumye oba kyakyagaza. Omwaka 2023 oteekeddwa okwetegereza ekigambo kyo ddala kikoze by'oyagala. Ye kigambo ki ky'oyogedde? Tugende mu Bayibuli, ekitabo kya Yokaana Enjiri essuula esooka, olunya olusooka. Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Awo tosobola kubaawula. Nze bwe njogera ekigambo ne wemba nnyina gwe nzivodde nga muvudde oba nga muvumye, bansiba olw'ekigambo ekyo kye mba njogedde oba kye mba nfulumizza. Mwalini Mukama akuwa omukisa. Lwaki bansiba? Kubanga ekigambo ekyo si kya mulala, kyange. Era bangi be tulabyeko be basibye naddala wano ku TikTok, ab'amaanyi mbu ku TikTok mbu nga babasibye olw'ekigambo kyabwe. Tuli mu 2023. Ekigambo kyo kiteekeddwa okubeera ekikulu mu mwaka guno. Ekigambo kyo kiteekeddwa okubeera eky'omugaso mu mwaka guno. Tuula, fumiitiriza, weetegereze. Kigambo ki ky'ofulumya? Kigambo ki ky'oyatula omwaka 2023? Kigambo ki ekiva mu kamwa ko? Kigambo ki ekiva mu mutima gwo? Ekigambo ekyo kikwongerako, kikutoolako? Kirina gwe kyongerako oba kimutoolako? Kirina gwe kiwa obulamu oba kibuzikiriza? Kati ebintu bibuzaabuza abantu ng'oli agamba kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Nga tabitegeera. Yes, Lassie. God bless you, Lassie. Toyina bw'oyawula kigambo ku Katonda aba omu, kubanga kiva mu ye kigambo kye. Kati tosobola kubaawula. Nange tosobola kunjawula na kigambo kyange. Kigambo kyange yenze kubanga nze nkyogedde. Kyovola nti bw'okyogera mu bubi ng'olina gw'ovodde bakusiba.
kubanga kigambo kyo ye ggwe. Kigambo kyo ye ggwe. Olwokubiri, oyo yaliwo ku lubereberye awaali Katonda. Ekigambo kibeera naffe wonna bwe tutambulira, wonna bwe tubeera, ekigambo kibeera naffe kubanga ye ggwe. Olwokusatu, ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awataali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Ebintu byonna bye tukola mu nsi muno kigambo. Si Katonda yekka ye yakola ebintu n'ekigambo, wabula naffe byonna bye tukola mu nsi muno tubikozesa kigambo. Oyinza n'okuba nga tonnaba kukyatula abantu kukiwulira, naye nga mundamu gwe kimaze okwogera, omaze okukyogera. Kyomuhendo Mukama kunsi. Ebintu byonna ku nsi kuno Katonda bye yakola bikozesa kigambo. Naffe byonna bye tukola nkukakasa tubikozesa kigambo. Kiyinza okuba nga tekyatuddwa eri bantu naye nga mu mutima omaze okukyatula. Tewali kyakolebwa awataali kigambo. Tewali kyosobola kukola awatali kigambo. Naye kikyokoze n'ekigambo kyo. Kiki kyokoze n'ekigambo kyo? Nkugambye abalala bali mu makomera lwa kigambo. Abalala bagaggawadde nnyo lwa kigambo. Abalala baavu nnyo lwa kigambo. Abalala banaku nnyo lwa kigambo. Abalala balibingira mu bulamu obw'okweyagala obulungi obusanyusa lwa kigambo. Abalala bali mu nnaku, bali mu bulumi, bali mu maziga lwa kigambo. Buli muntu olina ekigambo. Ekigambo kyo ye ggwe, naye ekigambo okikozesezza ki? Kubanga Bayibuli etugambye tewali kyakolebwa awatali kigambo. Buli kimu kyakolebwa olw'ekigambo. Buli kye tukola mu nsi muno tukikozesa kigambo. Naye ekigambo ekyo kiki kyokikozesezza? Abalala bakikozesa genda ozitire gundi. Omulala ayimirira ku street n'alamuza, bakuyita kutemesa. Justin yagambye ndireti era kano n'olyako kyoliddeko. Gwe kigambo kyo okikozesa ki? Omwaka 2023 tuula, lowooza, fumiitiriza. Kiki kyokozesa ekigambo kyo? Buli kye tukola ku nsi kuno buli kye tukola ku nsi kuno kigambo. Oba bakiwulidde oba tebakiwulidde, kimala kwatulwa munda mu ggwe. Tudduke mu Lubereberye essuula esooka. Kitabo kiri mu Bayibuli kiyitibwa Olubereberye essuula esooka. Olunyiriri olusooka. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Olwokubiri, ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Olwokusatu,
Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu. N'ayogera nti wabeewo obutangaavu. Wali batugambye nti ekigambo kyali awaali Katonda, ekigambo ne kibeera Katonda. Era byonna ebintu byakolebwa nga bikolebwa lwa kigambo ekyo, nga bikozesebwa kigambo nga yakola. Era wataali kigambo tewaliwo kyakolebwa. Kati wano batulaga nti ensi yali njereere nga yeetabudde nga waliwo n'ekizikiza. Omwoyo bwe yamaamira, Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu. Ayogedde n'ekigambo kye, wabeewo obutangaavu. Omwaka guno tugenda kwogera ebigambo bingi, tugenda kwogera ebigambo bingi. Naye oteekeddwa okwegendereza ebigambo by'oyogera. Ebigambo ebingi ebyo, kiki ky'oyagala kibeewo? Kiki ky'oyagala okufuna? Kiki ky'oyagala otondewo? Kiki ky'oyagala otuukirize? Kiki ky'oyagala okwateko? Kiki? Ye n'agamba nti waliwo kizikiza, kati njagala butangaavu. Obutangaavu bubaawo kitegeeza ngenda kutonda ebirala byonna. Sigenda kukolera mu kizikiza, not at all. N'asooka n'agamba nti kati obutangaavu buno bubeewo. Nkugambye nti tuula ofumitirize ebigambo by'ogenda okufulumya, by'ogenda okwogera omwaka guno. Abamu toyina na poloti 5 ku 7 ku 5 kyokka osaba kalina kati agiteekewa. Nebulira bw'atambulira mu oda, asooka ajjewo ekizikiza, ateekewo obutangaavu, then alyoka akola ebirala. Bw'onooba tosoose kukyusa mindset yo, nga tosoose kukyusa ntegeera yo, bino byonna ebirala ne bw'onoobyogera ogenda kuba okola bitaliimu. Ekikyatusibye kati ndowooza zaffe nfu nnyo. Nfu ddala. Ekisooka abalokole nabagamba 10% ensanvu yonna omusingi gwe bagikulizaako beggars. Abalokole temwegaana, tuli ba beega. Tuli ba beega abalokole. Gwe musingi gwe twakuzibwa ku musingi ogwa beega. Kusabiriza n'okuwaayo obuwi mu kyaki, oba oyagala Katonda akuwe, muwe ampe. Waayo 1/10 Mukama akuwa omukisa. Waayo 1/10 oguliwo ebituli by'eggulu. Waayo 1/10 ofune obukuumi. Tuli ba beega. Olemwa n'okuwaayo mu birala ebyetaagisa, n'otunuulira wali w'ofunira. Gula ebbaasa y'akakadde ofune omukisa, kubanga bakugambye nti ofune omukisa, weewe omukisa, n'ogula ebbaasa y'akakadde. Kristo yagitundira wa? Yesu yagitundira wa? Abatume baazitundira wa? Kati bw'otasooka kukyusa mindset yo,
Abakolinsi ekisooka essula ya 3 zikirugirwa 16 nti temumanyi nti buli yeekaalu ya Katonda omwoyo wa Katonda atudde mu mmwe. Kati era ng'odda ku bwongo bwange nze asomye Bayibuli n'egitegeera ng'oŋŋamba nti waayo 1/10 oguliwo ebituli by'eggulu nga Katonda atudde mu nze mpeeyo nze guliwo buggulibwa ebituli by'eggulu. Nga nsoma Bayibuli naye ndaba nti bwe yafa ku musaalaba eggigi lya yeekaalu lyaggulibwawo. Nange kennyini ntuuka eri Katonda n'ensaba sikyalina kabona antuukira eri Katonda. Ng'era odda ku bwongo bwange obuzanyirako nti waayo 1/10 oguliwo ebituli by'eggulu. 2023 guys, you have to wake up. Let me tell you this. Muzuukuke. Omwaka 2023 muzuukuke. Katonda atudde mu nze. Oŋŋamba abaana ba Isirayiri ebiseera biri Katonda yali abali wala nnyo. Olabanga n'okutuukirira obutuukirizi nga bateekeddwa kuwaayo zissaddaaka. Nga n'aziwaayo kabona yennyini yabeeranga ku kyoto ng'alina okweweerayo ye saddaaka nga ye okubanga atukula olw'ebibi bye n'alyoka n'awa ne saddaaka z'abalala. Ng'olabira ddala Katonda yes yali abaagala naye nga bali wala nnyo naye nga n'okubawa omukisa bateekeddwa kugulibwawo just bituli bya ggulu okufuna omukisa n'obukuumi. Naye mmwe Katonda atudde mu ggwe. Bali tebaalina chance. Buli kimu baakikola okulaba nga basiimibwa Katonda nga batuukirira naye byonna ne birema. Omwana wa Katonda n'ajja n'atufiirira n'atusembeza eri Katonda. Omwoyo Omutukuvu n'atufuula abaana eri Katonda. N'oŋŋamba nti ate neetaaga kuwaayo ziguliwo ebituli by'eggulu. Nedda. Kale lwaki ntuuseeyo eyo nti tutereeze ebirowoozo, tereeze entegeera. Katonda n'agamba nti okay, katuwaliwo ekizikiza kanzijewo ekizikiza nteekewo obutangaavu then ndyoke ntonde ebirala. Naye ng'atonza kigambo kye. Bayibuli kugambye nti waaliwo ekizikiza kungulu ku buziba nga waliwo ekizikiza. Omwoyo wa Katonda n'amaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu. Kansooke nzijewo ekizikiza kino nteekewo obutangaavu ndyoke nkola ebirala. Kyusa mindset yo, kyusa endowooza yo guno omwaka olabe Katonda bw'atakolere n'okusinga bw'olowooza. Ne bw'onoowaayo ebimu eby'ekumi ebyenkana bitya, ne bw'onoowaayo saddaaka ez'enkana zitya nti muweera mu mateeka 1/10 zaabanga saddaaka towakana. Sente zaaliwo, feeza ne zidinaali baawanga birundibwa na mmere. Waayo kwe kwavanga zisaddaaka ezagendanga ku kyoto. Nga ku by'olunze kojja ente, embuzi n'owaayo, ate nga Mwisirayiri yekka yawaayo yekka.
Kristo wajja n'abalokola ate ne mumaliriza nga mmwe kennyini baalokodde ate nammwe ne mugenda ne mudda mu ndagaano enkadde ne muweerayo mu ndagaano enkadde mu mateeka ga Musa ate gajjeewo ngambire munno kitalo oba gaakyusiza kubanga tegavaawo gaakyusibwa bukyusibwa. Muweeyo ekimu eky'ekkumi simanyi mugenda kufuna ebikolimo genda osobewo bulungi olabe bagamba baani liri ggwanga lya Isirayiri gw'oli mu Isirayiri nze ndi mu Isirayiri we mutono mweyita abalokole ndi mu Isirayiri nga obaako ddi owa Isirayiri. Genda osome ekitabo ky'okuva essuula y'okumin'omunaana va ku lunya olw'abiri awo wonna somawo olabe munnaggwanga ataali mu Isirayiri mu kika kya Isirayiri nga tosobola yadde okusembera wali weema ya Katonda ofiirawo. Bino tebabyagala kubiwulira batukyaye bazita na kaloti tusoma Bayibuli. Kristo waba yakulokola n'ofuuka omulokole tewalokolebwa kugattibwa ku Isirayiri kufuuka Isirayiri nedda. Mutegeere mukyuse mindset zammwe temwagatibwa ku Katonda oba temwalokolebwa kufuulibwa Bayisirayiri nedda oba Baleevi nedda. Ekika kyo oli mu kika kitukuvu, oli mu kika kitukuvu. Petero ekisooka essuula ey'okubiri olunya olw'omwenda mwagattibwamu ne Isirayiri nga mugattibwa mu kika kitukuvu so si mu kika kya Isirayiri. Ate n'Abayisirayiri bonna si nti nno bonna baalokoka, abo abaalokoka be baagattibwa mu kika ekitukuvu. Ffe tuli bakabona ba Katonda kika kitukuvu, ffe tuli baweereza ba butuukirivu ab'obutukuvu, tuli baweereza so si bazisaddaaka. Ye Katonda oba Kristo teyajjira biweebwayo oba bimu bya 10, teyajjira zisaddaaka. Genda mu Ebbulaniya essuula ey'e10 ndowooza ku lunyiriri lwa 5 awo okirire olabe. Genda mu 8 Ebbulaniya 8 irwa kisiddukayo budde nga nkyalinawo budde nkyalinayo wano. Saddaaka zebaali bawa ye si ze yajjira, of course ye saddaaka Kristo aba takyayagala saddaaka. Ab'Ebbulaniya essuula ey'e10 olunyiriri olw'okutaano najja mu nsi agamba atya ngajja kiri ngajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala naye wanteekateekera omubiri. Ngajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala naye wanteekateekera omubiri. Olw'omukaaga tewasiima ebyokyebwa n'ebiramba, tewasiima ebyokyebwa n'ebiramba, ebiramba byebiri ebimu eby'e10 n'ebiweebwayo olw'ebibi. Olw'omusanvu ne ndyoka njogera nti laba nzize in bracket mu muzingo ogw'ekitabo ekyampandiikibwako. Okitegeera saddaaka teyazaagala
Katonda zonna ze baakolanga ebimu ebyekumi bye baawangayo yatuuka ekiseera nga tabyagala. Wesigenda kugendagenda mu Malaki wano Kristo bwe yali ajja ngazze yamutegeeza nti nzize naye ekindeese kubanga saddaaka n'ebiweebwayo n'ebyekumi tewabyagala. Kyova nteekateekera omubiri nzije omubiri guno gwe gwali gulina okukomererwa ku musaalaba. Kati Bayibuli yennyini ekulaga mu kitabo kya Malaki nga banenya bakabona okuva ku ssuula esooka ey'okubiri mpaka ku y'okusatu nga banenya bakabona okubanga basaanyizaawo endagaano bagimenye. Katonda gye yali akoze ne Leevi okusolooza ng'ekimu ekyekumi mu kitabo eky'okubala. Ekitabo ky'okubala essuula 18 ekunya olw'abiri n'okkirira olabe Katonda n'akola endagaano n'ekika kya Leevi nga bateekeddwa okusolooza ekimu ekyekumi mu bika 11 ebya Isirayiri. Ddaba bakabona abaali bawaayo, abaali baweereza ku byoto, abaali baweereza mu weema ne batandika okuba nga bakyankalanya empaayo y'abali. Ebintu bye bawaayo bagenda okubituusa ku byoto, abantu bawaayo bulungi naye nga bagenda okubituusa ku byoto biremadde, ebimu byonoonese. Mu kitabo kya Malaki essula zirinnya zokka bwe ziti. Malaki essula esooka abanenya, essula ey'okubiri abagamba nti kino kiragiro mukiteeke ku mutima gwammwe, mu mwoyo gwammwe, kiragiro. Addamu okukola nabo ekiragiro, addamu okukola nabo endagaano, baddamu bawe ekimu ekyekumi. Mu Malaki essula ey'okusatu, Malaki essula ey'okusatu abagamba baddemu bawe ekimu ekyekumi okutandika ku lunyiri lw'omusanvu bwe babasomera. Naye nga temunnatuuka ku lunyiri lwa musanvu yambuka ku Katonda ntandikira ku lusooka. Olusooka n'olwokubiri awo balaga nti Kristo agenda kujja. Bifo nga tebannaba kubagamba eno bakiwe wansi, babalaga nti Kristo agenda kujja. Soma bulungi Malaki essula ey'okusatu va ku lunyiri olusooka nga tonnatandikire ku lw'omusanvu, va ku lunyiri olusooka. Malaki Malaki 3 va ku lunyiri olusooka, bakusongera ku Kristo nti yali agenda kujja, deni baweeyo empaayo entuufu. Naye n'abagamba nti muweeyo ebimu ebyekumi kubanga awo yali tannaba kujja, yali tannaba kujja Kristo. Naye nga Malaki otandika ku lunyiri olusooka abalaga nti Kristo ajja. Kati bwe yajja wulira bino byagamba Kristo. Bwe yajja wulira byagambye nga nzija. Tuli mu Bebbulaniya essula ey'ekumi olunyiri olwokutaano. Nga nzija mu nsi obanga kigamba ngajja oku oluganda lwange munansonyiwa, ngajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, tewabyagala. Naye wanteekateekera omubiri. Malaki 3 okuva ku lunyiri olusooka olwokubiri n'eziddako bakusongera ku Kristo nti ajja. Wano bwe yajja wulira byayogera. Naye bw'okkirira ku lw'omusanvu awo abagamba baweeyo kubanga wali yali tannaba kujja Kristo. Bwe yajja ye yafuuka saddaaka, ye yafuuka ekirabo. Bwe yajja ye yafuuka saddaaka, ye yafuuka ekirabo. Oba oyagala okakasa nti ye yafuuka ekirabo, bwe genda mu kitabo ky'okubala essula 18 ekunya olw'abiri kirirawo zonna ezo zonna ennyiriri zigenda kunnyonnyola. Kati ye ayagala ki bw'abanga
tayagala biweebwayo, tayagala saddaaka, tayagala bimu bya 10, ayagala ki? Ab'Ebbulaniya essula ey'omunaana. Wulira bulungi nnyo Ab'Ebbulaniya essula ey'omunaana, tandika kunya olusooka, komenti ngaawo. Kale mu bigambo ebyo, mu bigambo bye twogedde, kino kyekikolo. Tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo. Bw'oba oyagala gwe bannyonnyolako ogenda kuddayo mu ssuula ey'omusanvu ogitegeere bulungi nnyo. Ab'Ebbulaniya essuula ey'omusanvu otegeere wano kabona gwe boogerako yali Kristo ng'amaze okujja. Ky'okola Pawulo ye bw'aba ayogera wano mu B'Ebbulaniya akuleetera eby'endagaano enkadde n'akuleetera n'eby'endagaano empya, akulagira ekituufu kyekiriwa. Ab'Ebbulaniya essula y'omusanvu ky'okola bakusitulira ekimu eky'ekkumi ekya jjajjaffe Ibulayimu kye yawa Merukazaddeeki mu Lubereberye essula e14 n'akikuleetera mu B'Ebbulaniya yakisitulayo mu Lubereberye essula e14 jjajjaffe Ibulayimu ng'awa Merukazaddeeki ekimu eky'ekkumi n'akireeta mu B'Ebbulaniya 7. Tandika kulinya olusooka. Bw'ogenda wonna ng'amaze okikulaga nti jjajjaffe Ibulayimu yawa Merukazaddeeki ekimu eky'ekkumi mu Lunyiriro lw'12. Kankusomera omugamba Olunyiriro lw'12 ne bakugamba bwe bati, olwo nga byonna bimaze okukyusibwa. Kale kankusomera olw'11. Kale okutuukirira singa kwaliwo lwa bwakabona obw'ekireevi in bracket kubanga abantu baweebwa amateeka mu biro byabwo. Singa okutuukira kwaliwo mu biro by'Abaleevi bwe baweerereza, abantu bandibadde batuukirira kubanga baweebwa amateeka mu biro by'Abaleevi bwe babeererawo, naye teri batuukirira. Kyobula agamba nti kiki? Olw'obudde sijja kusukka waawo, kanzireyo wali olw'omunaana we tubadde. Agambye nti kale mu bigambo bye twogedde kino kyekikolo, tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo, ayatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu. Olwokubiri, omuweereza w'obutukuvu era owa weema ey'amazima, Mukama ge yasimba so si abantu. Eno weema kabona asinga obukulu atudde mu weema eyitibwa eggulu. Kabona asinga obukulu atudde mu weema eyitibwa eggulu. Kati bw'aba atudde mu weema eyitibwa eggulu, bakabona abaali ku nsi, mu weema ey'oku nsi nga tennaba kukyusibwa, mu weema ey'oku nsi bakabona waliwo enjawulo ya weema ne yeekaalu. Na kino kanki bategeeze, weema zaabanga tenti. Ojja kgenda mu kitabo ky'Okuva olaba abaana ba Isirayiri nga bava mu nsi y'Emisiri mu ddungu, basimbanga zitenti ezo mwatambuliranga essanduuku y'amateeka. Tenti yabanga n'ebifo 3, oluggya ne tenti yo kennyini nga munda erimu ebisenge 2, awatukuvu n'awatukuvu w'awatukuvu. Awatukuvu w'awatukuvu waabeeranga sanduuku eri mu tenti, mu kisenge mwabeerangamu katende eyawuzaamu, kati munda waakyo ye wayitibwa awatukuvu w'awatukuvu. Waabeeranga amateeka, naye eyo tenti yasimbibwanga n'esimbulwanga buli we baatambulanga. Kati weema yo yazimbibwa, yeekaalu yo yazimbibwa, era yeekaalu yasookera ddala okuzimbibwa. Jagenda mu ziti mu Bassekabaka Peka 2:13. Sulemaani yasookera ddala ozimba yeekaalu.
Suleimani yasooka ddala ozimba yeekaalu. Amateeka, sanduku y'amateeka neva mu tenti, mu weema n'eyingira mu yeekaalu. Okay, ekintu teyo kye kiriwa mbadde wano nti weema ya Katonda liggulu. Waliwo weema eyazimbibwa abantu. Musa Katonda bwe yamugamba nti azimbe weema, kitabo ky'Olubereberye ziti ssula ya 25 awo bwe watyo. Weema nga bwe yali ey'oku nsi n'ebiweebwayo byali bya ku nsi, saddaaka n'ebirala, saddaaka, nte, embuzi, ndiga bwe bityo. Katulira kano, weema bw'eba yaggulu tosobola ate kuwaayo saddaaka, tosobola ate kugamba nti kampeeyo ekimu eky'ekkumi. Weema bw'eba yaggulu tosobola kugamba nti ate kampeeyo ekimu eky'ekkumi. N'ekimu eky'ekkumi kye muwa mukiwa mu bukyamu, waayi muwa mu ssente. Kiri ekimu eky'ekkumi eky'omu mateeka zaabanga nsolo na mmere. Sente zaaliwo, ye zaaliwo, oyinza okwekwasa. Kati tuli mu mulembe gwa sente, sente zaaliwo n'ebisolo byabwe byaliwo, naye ebisolo nga bye birina okukola paati y'okuba nga banaazibwako ebibi, omusaayi. Naye tebaanaazibwako bibi na musaayi gwa nsolo. Kristo yamala kujja nayo omusaayi gwe ne banaazibwako ebibi, oba ffenna ne tunaazibwako ebibi. Ono bakugambye ye muweereza wa butukuvu. Tetuwaayo mu nnyumba ya Katonda, tuwaayo n'okwagala n'okusiima. Olwekyo Katonda kyaba atuwadde kwe tutoola ne tuwaayo. Tetuwaayo nti tufune, noti ato. Tetuwaayo nti tufune, nedda. Munkootinge bulungi, mu nnyumba ya Katonda tuwaayo. Saamuzi Mukama akuwa omukisa. Alima alabyeko ku Brenda City. Tuwaayo n'okwagala, ate mu kusanyuka nga tokakiddwa, ate si mu mateeka. Oba oliawo ku miliyoni 3 z'olina, Mwoyo Mutukuvu n'agamba nti naye waayo miliyoni ezo 2 osigazeeko emu. Lwaki? Atudde mu ffe. Okiwulira? Sente agakusukunda, waayo emmotoka yo, waayo emmotoka yo genda kulaba omukisa, waayo ennyumba yo, waayo. You have Holy Spirit inside you, on your heart. Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ggwe, mu mutima gwo. Sanyu agambye, let me keep my money. Sente tozikuuma bukuumi naye bwotyo. Sente muziweeyo mu makanisa, waliyo ebyetaago. Tuwaayo enjiri ya Katonda okubuulirwa, naye si mu kukakibwa, ate si mu mateeka. Bw'ogenda mu kitabo eky'ebikula by'abatume essuula ya kumeka yakuna tandika ku 3:2, olaba abantu bwe baawangayo ekkanisa abatume gye baasooka. Abantu bagendanga ne batunda ebyabwe nga tewali muleevi, tewali kabona kubasaba bino bya 10 biweebwayo biki. Baatundanga n'okwagala. Wagamba nti ababuulizi b'enjiri abo abatume ne beeyongera okubuulira enjiri ey'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu maanyi. Ekisa ne kyeyongera. Ogenda kusoma wanyuma nnyo. Ebikola by'abatume essuula ey'okuna va ku 3:2 mpaka ku 3:36 bwe watyo.
abantu batundanga ebyabwe ne baleeta. Bayibuli egamba n'abaali mu kyaki abaali beetaaga bonna ne baweebwa, abaalina obwetaavu mu kyaki ng'ovudde ku batume abaaweebwanga ne babulira enjiri, wabula n'abaali mu kyaki bano bannamwandu, bamulekwa, abakadde bonna ne baweebwa. So kitukakatako okuwaayo mu nnyumba ya Katonda kubanga waliyo obwetaavu, naye si mu mateeka ga Musa. Ono muweereza wa butukuvu. Kyova olaba naffe abaweereza kabona asinga obukulu atudde mu weema esinga obulungi era esinga obukulu ey'omu ggulu, tuyitibwa bakabona ba bwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza ate naffe tetuweereza bya mubiri wabula tuweereza bya mwoyo. Byebiriwa obulungi bwa Katonda bwe tutambuliramu, bwe tukola eri ensi, byebirabo bye tuwa kabona asinga obukulu ow'omu ggulu n'abiweereza mu weema esinga obulungi. Byebiriwa kubanga omwoyo wa Katonda atudde mu ffe. Abagalatiya essuula ey'okutaano olunya olw'abiri yo omwoyo mutukuvu yagamba bw'ati, Yesu wa ssaddaaka agamba gwe kola okwagala, emirembe, okusanyuka kubeere mu ggwe, okugumiikiriza, ekisa, okukkiriza n'ebirala ng'ebyo. Tewali mateeka ga Musa awo bw'akugamba. Bwe kasookola ebyo byonna tewaba mateeka ga Musa. Kitegeeza oba otuukiriza obuweereza bwo gwe nga kabona ow'obuweereza obwa weema ey'omu ggulu, kubanga ne weema etuddemu kabona asinga obukulu naye kennyini atudde mu ggulu. Si wa ssaddaaka, si wa biweebwayo. Wakitegeera? So mukyuseemu ffe tulina kutambula. Bayibuli egamba mu Matayo essuula ey'okutaano, tuli munnyo gwa nsi, tuli musana gwa nsi, tuli tabaaza ya nsi. Ebyo obwo bwe buweereza bwe tukola eri ensi. Bayibuli egamba nti mwakire ensi, omusana gwammwe gwakire ensi. Kanzirukeko Katonda. Matayo meka? Matayo 5. Come on. Luka ate Luka njagala yawe, sina kye njagalayo. Matayo 5. Olw'ekumi kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Okiwulidde? Obwo bwe buweereza bwe tukola. Ffe tetuliwo okuweereza zissaddaaka, tetuliwo okuwaayo ebimu bya 10, tetuliwo okuwaayo biweebwayo ng'olwekyo. Nedda. Ffe tuli baweereza ab'obutukuvu, ab'obutuukirivu, kubanga tulina kwakira nsi, tulina kumulisiza nsi. Ensi n'eraba obulungi bwa Katonda obuli mu ffe. Ekyo Katonda kyatwagaza. Mu nnyumba ya Katonda tuwaayo kubanga balina obwetaavu, waliyo obwetaavu, naye nga tetuweerayo mu mateeka. Bw'oba osazeewo kuwa kimu kya 10 ng'okiweera ekimu eky'ekumi ng'owa kya Malaki, ddayo okolenga ekimu eky'ekumi ekya Malaki bwe kyakolebwanga. Sente zaaliwo ye naye tebaawangayo sente. Kati ekyo naawe ky'olina okukola, genda onoonye biki bye baawangayo. Njogera kubaweera ekimu eky'ekumi mu kitabo kya Malaki essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omusanvu mpaka ku lw'ekkumi n'ebbiri.
kola bino. Muddeeyo genda osomere Malaki ayime genda osoma okubala essula y'omunaana y'ekumi n'omunaana kubala ssula ya 18. Yes, ani ataddeyo bakolisi oyo ntesere owaayo nga omutima gwo bwe gwagala. Mukama yebazibwa. So abooluganda mbadde nkugamba okutuuka eyo yonna guno omwaka gwe tulimu ng'onooyogera ekigambo kibe kyusa mindset yo. Omwaka guno gwe tulimu kyusa mindset yo. Mulekerawo okubeeginga abalokole mwazibwa ku musingi ogw'okubeeginga temusabiriza wali kino ofune kino wali kino ofune kino gula kino ofune kino gula kino ofune kino byonna ne muba nga obulamu mutambuliza ku ekyo oli n'agenda mu kyaki n'awaayo ekimu eky'ekkumi n'asiiba ng'asaba alemedde okugenda okukola alinda ssente ziveeyo zigwe ku bweziti. Olinda obugagga buveeyo bukugwire bugwizi bwe buti kubanga bakugambye mbwe ebintu bibye buli bigenda kugulibwawo. Ani akusesa? Mukole Katonda bawa omukisa. Mukole Katonda bawa omukisa. Genda okole Katonda akuwa omukisa. Kola okwagala kwe. Bakugambye omusana gwammwe gwake eri abantu gwakira abantu. Abefeso 5:8 naga nti ebikolwa eby'omusana biri mu bulungi bonna amazima n'obutuukirivu. Obwebuweereza bwe tuweereza bakabona ab'obwakabaka bwa Katonda. Abatali bakabona bali abaweerezanga mu weema mu mateeka ga Musa. Butuukirivu bwe tulina okutambulira mu bulungi bwa Katonda. Okuwaayo osobola okulaba nti naye kati omusumba wange ono okusindanga omwoyo gwakuluŋŋamiza noga nti naye kati kamugulire esuuti ng'omwoyo gwakuluŋŋamiza n'ogimugulira. Omusumba wange ono kamuweereze Krismasi n'ogimuweereza muweereze olusooka n'olumuweereza mu kyaki n'olaba beetaaga n'obawa n'olaba mu kyaki beetaaga kuwaayo n'owaayo nga si force wabula olw'omwoyo alimu gwakuluŋŋamya. Mwoyo omutukuvu tasobola kukola mistake. Tasobola kugamba nti waayo emmotoka ng'oyina kagaali nga n'akagaali tokayina. Tekisoboka. Tasobola kugamba mwoyo omutukuvu ali organized nnyo. Tasobola kugamba nti siga ennyumba nga tolina yadde nayo amabaati abiri. Tekisoboka. Ekirala towangayo kufuna tuwa kubanga tuba tuweereddwa. Weewaawo kale kanzireyoko wali katono ku Lubereberye essuula esooka ndowooza mmalirize olunyiriri twadde ku Lwakusatu. Lubereberye essuula esooka olunyiriri Lwokusatu Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu. Yayogeza kigambo ki? Twatandise nga twogera ku kigambo ekigambo kyo. Katonda yakozesa ekigambo ki okutonda byonna ebiri mu nsi. Naffe tukozesa ebigambo byaffe okukola bye tukola. Buli kintu ky'okola ku nsi kuno okozesa kigambo n'ekintu kikyokoze. Ye bwe yalaba ekizikiza nga weekiri ku Lubereberye tandikira n'essuula esooka yalaba nga ekizikiza weekiri n'agamba kati kanteekewo obutangaavu. Tonnafuna musajja ogamba njagala balungu. Tereza endowooza yo
kubanywa mu mazzi abalongo. Ebyo byebalimba wonna wonna olikwata, wonna wonna olinnya, wonna Mukama akuwaddewo, ne mugenda mu bibuga ne musabira ebizimbe by'abantu. Kino nkitwala mama, kino kyange, eno banka yange. Oli n'akulaba n'agandi bana abalokole baasiriwala bannange bawenga. Nannyini banka yagikola bw'atyo, naye yasaba yagenda bugenzi n'agikwatako n'agamba eno ngitwala. Leero biri eyo mu kyalo eyo. Oli n'agenda mu nnimiro y'abandi nadda mu kubuukira muli, eno ngitwala, eno yange wano twalawo ng'ani. Bonna bazze batwalawo obutwazi bwe batyo. Genda okole, Mukama akuwa omukisa. Genda okole, Mukama akuwa omukisa. Tuve mu bintu ebyo bannange abooluganda, tubiveemu ebyo. Obwabbeega bungi mu balokole, obwabbeega bungi. Twala omuceere ofune omukisa. N'agula omuceere agenda afune omukisa. Obwo bwonna bwabbeega. Nga bwe tokirowoozaako Katonda akugambye nti ndi Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Gwe ng'ogamba nti kantwale omuceere nfune omukisa okuva eri Katonda. Katonda omuyise musajja nti talina maanyi ga kisajja, yeetaaga omwongereko. Simanyi babuyita bulubalula, simanyi yeetaaga kulya mulondo, simanyi kookoliryoko. Twala kaloti ofune omwana. Katonda yeemalirira, teyeetaaga kwongerwako kintu kirala. Mutereeze mindset yammwe, mutereeze ebirowoozo byammwe. Omwaka guno tutereeze ebirowoozo byaffe. Tolimbibwa bintu bya kitumbaavu ebya kijegajega. Beera omuntu omukulu. Tokola bukozi mu mubiri naye n'ebirowoozo. Bw'oŋŋamba otya nti kwata kiro y'omuceere, Mukama akuwa omukisa. Kitegeeza okuzayo Katonda akalala kamuyambeko. Nga bw'onolaba omuntu aliko okisigeni asatassa ne bateekako okisigeni emuyambeko omuwanirira. Kati ye Katonda yeetaaga kamuyambako omwempawalinga. Bonna butamanya. Omuyise nsindika njake nti yeetagako baatule. Katonda wo. Olwokuna Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Ekigambo ky'ogenda okwogera omwaka guno, ekigambo ky'ogenda okwogera omwaka guno, kakasa nti kirungi. Nagambye nga ntandika nti tuula, fumiitiriza, lowooza ku kigambo ky'ogenda okwogera, kubanga buli kintu kye tukoze ku nsi kuno tukitandika na kigambo. Oyinza obutakyogera bantu kukiwulira, naye nga mu mutima okyogedde. Naye tulowooza ekigambo kino kirungi kye ngenda okwogera. Kigenda kuleeta magoba ki? Kigenda kuzaala biki? Nagambye waliwo abali mu makomera olw'ebigambo. Waliwo abagagga olw'ebigambo. Waliwo abali mu bulamu obw'okweyagala, obulamu obulungi lwa bigambo. Waliwo ababonaabona lwa bigambo. Waliwo abasanyuka lwa bigambo. Waliwo abakaaba lwa bigambo. Bantu bazimbye zigoloofa bigambo. Bazadde abaana bigambo. Batandise zi bizinesi bigambo. Wajja ebweru lwa kigambo. Nze bwakya kumakya ne ngamba nti kati nedda Uganda ndikooyo. Ngenda bweru kigambo mu mutima. Ngendo kifulumye kigamba mama wange
naze mundamuze nakifulumya dda. Kigambo kyogenda okwogera. Ogenda kikozesa ki? Era n'ayawula obutangaavu n'ekizikiza. Oteekeddwa okwawula. N'ogamba kati kino kye kigambo kye mbadde njogera ebbanga lyonna. Bino bye bigambo bye mbadde ntambuliramu ebbanga byonna, byayanga, tebisoboka, byalema, tebiyinzika. Otambulira mu negativite zokka. Kati tuulo tunula ogambe nti kati kino kye kigambo kye mbadde nkozesa, kino nedda. Yawula ekirungi n'ekibi. Kino mbadde nkyogera abantu ne bakuba enduulu, ne follower n'enfuna nnyingi, likes n'enfuna nnyingi, ne comments. N'ekinyongerako kintwala wa? Ye n'akyumidde asanyuse n'ekimwongerako ki? Katonda alabirira ekigambo kyo okukituukiriza. Sigala ng'olowooza ku kigambo kyo. Tetwogera bwogezi kigambo ne tukirekawo. Ye alaba nti ekigambo kye ddala kikikoze kirungi. Okakasa ekigambo ekyo bw'onookyogera nti kati kuzimba nsazeewo nzimbe. Onoogenda okukakkana nga ddala ogizimbye oba oneebaka bwebasi kubanga wayogera. Bangi abaayogera bali e Uganda nti ngenda bweru ne bikomaawo. Ekigambo kyo kitunuulidde mpaka ku nkomerero yakyo. Waliwo abakirabyeko nga bakifulumya ne bakirabako nga basibidde luzira nga yenkomekerero yakyo. Bwe kikyo kikomekerera kitya? Katonda n'alaba nga ekikyo kikomekeredde nga kyakoze obutangaavu bulungi. Bwe ekigambo kyo kigenda kukomekerera kitya 2023? Labirira ekigambo kyo okulaba nga kituukirira. Twakituma ne kidda nga kyereere. Kakasa ekigambo kyo w'okitadde kikomawo n'amakungula. Katonda talina kintu kye yatonda ku nsi kuno ng'akitonze ne kiba nga tekizza magoba gy'ali. Obutangaavu essaawa zino tutambulira mu butangaavu. Yatonda mu musana, omusana ogukeera ne gwakira abantu be ne gubamulisiza. Ebimera ne birabika bulungi era ne bibala. Abantu be yatonda n'abagamba mugende mwale. Abaali abantu yali omu, babiri, basatu, bana, bataano. Buli kintu kye yakola ku nsi kuno kirina amagoba. Kati weerowoozeemu Katonda baba yakutonda nga ddala akusubiramu magoba. Magoba ki? Ozizza magoba ki eri Katonda? Mukama akumpeera omukisa. Olunaku olwoku tugenda kutandikira Lwakutaano. Kama nkwebaza olw'ekigambo eky'olunaku olwaleero. Thank you, Holy Spirit. Manyi nti omukazi n'omusajja ono ayina mu bigambo byonna bye twogedde kyajjeewo n'akiteeka mu mutima gwe era ng'agenda kitambuliramu. Weewaawo nzikiriza nti waliwo akyusiddwa ebirowoozo bye, afunye okutegeera n'okumanya. Nsaba omwoyo n'omwoyo w'amagezi atuweebwa awamu n'ekisa kyo okwongera okutubikkulya n'okutulungamya mu kigambo kino. Kireme kuyita buyisi ku nviiri oba ku mitwe gyaffe, wabula tukolenga mu kigambo tukitambuliremu. Tuwe ekisa mu magezi okumanya n'okutegeera. Kwebaziza okuyita mu linnya ly'Omwami Yesu Kristo Omunnazaaleesi.
Amiina. Mbasabira ekisa kya Katonda gye muli gye muwangaala kibawalirire mu buli mbeera yonna nga bw'ayogera mu Zabbuuli ey'ekyenda mu olunyolo lw'ekkumi kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Mukama bawonye mu byonna, abalala be bafiiramu, abalala be balemererwa, abalala be bakaabiramu, buli mbeera yonna nga si nnungi Mukama bawonye. Era Mukama bawanirire waggulu kubanga mumanyi erinnya lye. Buli mbeera yonna nga badde ya kukaaba, kubonaabona, kukola kutya ng'embeera ze tuyitamu mu myaka egiwedde. Guno omwaka Katonda abateeke waggulu wa buli mbeera, zibeere wansi w'ebigere byammwe, mutambule nga muzirinnyeko bulinnya bwe, bwavu mu bulinnyeko, kukaaba mu kulinnyeko, kubonaabona, kukozesebwa, kusuzibwa, kuliisibwa, byonna mu birinnyeko wansi mubeere abawanguzi. Bugumba bulinnyeko wansi, Mukama buteeke wansi w'ebigere byo, butambulireko butambulizi nga tebukyalina buyinza ku ggwe. Bwe kuba kunyomebwa, kujeregebwa, kusekererwa, byonna mutambule nga mubirinnyako, Mukama abateeke waggulu waabyo. Nsaba obulungi n'ekisa ebya Katonda bigende nammwe. Abalala gye bagambira nti nze nina ebinnondoola, gwe obulungi n'ekisa bye biba bitambula naawe. Mbasabidde obuwanguzi mu guno omwaka, era mulabe obulungi bwa Katonda. Mulabe omukono gwa Katonda nga gubayisa awo wabadde wagaana, era nga gubagulirawo n'enzigi. Mukono gwa Katonda gubawonye mu ndwadde ne mu bizibu eby'enjawulo ng'entalo. Ekisa kya Katonda kibeere eri famire zammwe, eri abaana, babba bammwe, bakyala bammwe, bazadde bammwe. Omukisa gwa Katonda gubeere ku famire zammwe ne yonna gye muwangaalira. Mbasabira obukuumi, Katonda bakuume, ababikkeko n'omusaayi gw'Omwana Yesu Kristo Omunnazaaleesi ogujjawo buli kibi. Byonna mbisabire neebaza okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda abeere omulamu. Amiina.